Father Michael Serunkuma azalibwa mu ssaza ly'e Masaka parish y'e Makokolo nga kati nkolera St. Joseph Busibo parish. Neebaza Omukama ntuusizza ku kino era nansobozesa okubeera omusaaseredooti. Neebaza bazadde bange, emikwano, baganda bange ne bannyinaze n'abantu bakatonda bonna abannyambye naddala bakulu abasaaseredooti bentambudde nabo mu lugendo luno nga bannuŋŋamya nga bankumankuma. Olugendo luno terubadde lwangu naye ate obwangu bwalo mbussa nnyo ku bazadde bange. Bwe nali mu P7 ekyamaganda ku Bishop Odongo ne mpummula ne mbategeezaako nti nakola interview entwala ebukalasi era n'admission njirina. Baatuula wansi nzijukira maama, taata, senga ne jjajja ne bagaayagaaya mu nsonga naye ne bajja ne baŋŋamba weewaawo Omukama baba baageze genda. Era nzijukira taata ne maama bajja ne bansaba nti admission eriwa ndowooza nga balowooza bya lubalaato ne ngibakwasa ne ngibalaga ne bakkiriza ne bakinako ne bagamba omwana kagende e Bukalasa. Ne nnyingira e Bukalasa mu mwaka ogwa 2006 mu January ne ntandika olugendo lwange olwo. Naye okusoomoozebwa kwe nafuna mu budde obwo nti ebisale maama ndetanga bakaluubirirwamukko naye Mukama n'atukwatirako ne tusobola. Kyokka era n'amayengo g'ensi eno mangi ge sijja kumenya naye nago gabeeramu naye ne ngayitamu bulungi nnyo. Mu vacation ya senior 6 muzijukira mwe nasinga okufuna okusoomozebwa okw'amaanyi. Nakolerako ku Banya Highway Takeaway awo ne nvaawo ne ngenda ku Hotel Zebra era nebaza nnyo omwami Mugalula Bernard nannyini hoteri eyo eyandabirira obulungi era nanjagala era yambitanga Reverend Father bwe yategeera nti ndi mu seminaari. Naye we nabeera awo ne bakozi bannange beewuunyanga mu butuufu kyobola nti njagala nnyo akayimba ka Misaki Simakula nti bwagamba onooba kuba nzijukira nasulako nze mu bbaala nali mu bbaala nga mpeereza nga bamaani nga nnyinnyuka kiro naye nga tolina okutambula obe mu bbaala odde ewaka. Naye na Mukama n'atusobozesa ne tutambula ne tuuka kiro era nabo ne batuuka n'okuŋŋamba kiki ekikutwala busaaseredooti kwa ssente nali nfuna nze ne bampa n'omukisa ogunnyongeza ssente okusinga bakozi bannange. Simanyi lwaki wabwaluweza ne simanyi naye byonna ne ŋŋamba ne ŋŋenda mu kusoomoozebwa ne ŋŋenda eggulu eyo nno akasana kaali k'amaanyi ndowooza era ke kalangi kano naye Mukama nannyamba ate nayo ne mbeerayo bulungi nnyo mu mbeera nyina gye twalimu. Naye mu byonna nsobodde okutuuka ku mwaliro guno omutukuvu ng'Omukama ye mubeezi. Abannyambyeko bangi naye neebaza buli muntu wa Katonda yenna ankwatiddeko mu lugendo lwange luno era nsaba buli omu Mukama amumpeera ebirungi bingi byasuubira nti yagala era Omukama ye byalaba nti abyegomba era abyetaaga abimuwe. Neeyanziza nnyo. Para akayimba keeko jangu tunyumyewo natandika okuyiya obulamu nga ndi mutomya bingi byayogerwa bangi bawakanya nze ne bagoba ne wataka nga gwe bamanyi nayo nooneka kyagwa abange mulengere yaliwo mu makubo gange abamulengedde basituse nasulako amakaya nasulako mubbala yajja kutuuka woolabira tutambuza ebigere obugalo nga bugenderako naye Katonda yaliwo mu makubo gaffe mira abasamaliya benasanga mwena mwebale abebuzibirotendeka mwebale wabula wancako omusifi bannange bwe twazirunda mukulike nnyo okugendo naye Katonda